tugere mu general politics era mugenda kiti njira mupitire Barambaruga hale abere ku video eno njagala mupitire Barambaruga hale abere ku video eno ajibere ko bulungi nnyo ba endala propaganda lisibona njara abere ku video eno wasanya kalu Charles Peter Mayiga Saloga Mulenge njagala abere ku video eno abasigadde bajja tusanga ngenda bawa akarowoozo mbawe n'ekigula lugi mpisewo obulango tugende mu maaso kansoke nkuwe akarowoozo kano njala kagende buli muna Uganda yenna alina essuubi erisimbula oba eritagula ku bigere okuva mu Uganda ogenda okunoonya ekigula magala eddiba mu nsi z'abamagulu meeru kana akalowoozo ngenda kakuwa ngenda kajja mu lugero lugamba nti obuteebuza butambuza amazzi ekiro gwe wenna muna Uganda asuubira okutambula ng'onoonya visa ogenda mu nsi z'amagulu meeru kuli America, Canada, UK ne European countries bono bakanyala bukuwa bugende gy'oli mu kalowoozo ka leero obuteebuza butambuza amazzi ekiro gy'obeera nti bwe galinda ne bukya tegasobola kutambula naye ate nga galina okutambula ensonga nti n'amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde gamanye ekkubo lyago kati muganda wange yenna ali mu Uganda ngenda kuwa akalowoozo kano kawule bulungi nnyo munkubidde amasimu mumpendeza message bannange vaayogere ku bufere buli mu bantu bakola visa vaayogere batubbye sente nnyingi nnyo simanyi bano ba motivation speaker simanyi baani ne bagamba bannange nzize mbeera ku mutimbagano guno ngamba abuulira biki naye nga temuwulira omanyi tugamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo nesiga muganda amaaso g'abannayuganda gali mu ngalo bamala kulabako ne balyoka bategeera ki ekituufu amaaso g'abannayuganda gali mu ngalo bamala kulabako ne balyoka bategeera ekituufu tuzze tubawunika ku motivation speakers ku bantu abali ku social media abatunda amataka abakola visa abakola kine nga tebawulira ne bwe kimala obbatuukako najja kutuukirira n'omugamba singa wasooka kunneebuuzaako nga tonnakola transaction ena ku muntu sente wandibadde oli safe naye ekizibu kye balina bannayuganda amala okukwata omusimbi ogutotokana ng'obukolwa n'aguwaayo bw'amala okulemererwa gy'aba atadde sente n'alyoka akulumba ate gwe omuyamba ekyo kikyamu ngenda kusaga omunnayuganda mu kalowoozo ka leero nga tonnakwata sente zo ziteeka mu batunda ttaka oba bakola visa oyagala kufuluma ggwanga sooka weebuuze ku muntu yenna akubuulire nze ebiseera ebisinga abantu bangi muntuukiridde bannange twagala okuyambe olina abantu abali genuine bakola visa twagala otuyambe ne mugamba muna omanyi nti nze omulimu gwa kukyusa ggwanga sidiringa mu bintu bya visa sidiringa mu bintu bya air ticket sidiringa mu bintu bya mirimu no kubanga nkimanyi ne bwe nnakulikomandingira omuntu kukana akayaasa akali mu Uganda omuntu ayinza okuba nga yakyuka ddanga simanyi n'akulya ssente zo ate togenda tunuulira gwewadde ssente ogenda tunuulira nze eyakulikomandiza omuntu oyo ogambe nti twekobanye ne tukubba kati okuwala ebigambo ng'ebyo ensonga lwaki temumpulirako mu sikando yonna ey'ekitibwa eyansimbi eya ssente ey'emirimu eya visa kubanga neewala nti nsobola okukolera recommendation ku muntu omuntu oyo n'akubba ate gwe onfo ekyokunenya kubye gwewadde ssente ogenda kulumbazo ŋŋambe nti owaaye banzibye ate gwampa omuntu oyo ate nzire mu kwewozaako ng'ate obudde sibulina kati njagala kuwa mu kalowoozo kaale owulya bulungi nnyo ngenda kusa muganda wange wenna nga tonnakwata ssente zo ziteeka mu kintu ekyo kugenda kusaba visa ngenda kusaba sooka nga tonnawaayo ssente buli muntu oli wadde mbogenda ku embassy yonna gy'oyagala okusaba visa ogenda obuuze nti njagala genda mu nsi eno okukola kintu ABCD embassy ejja kukubuulira emitendera gy'olina okuyitamu n'ebyetaagisa okuyitamu bibeetaaga okufuna visa nkiddamu nga tonnakwata ssente ziwa agent sooka gwe kennyini ogende ku embassy eyo oba genda kugolola Moses ku kibanja kya embassy ezo we ziri ozibuuze nti njagala kujja mu nsi eyo okukola kintu ABCD oba kubaako kye nneekolera oba kusoma oba kusaba kintu kyonna embassy zijja kukuwa details biki byeweetaaga okikola otya then oweke onyini okole ki olyoka oweesajjawo bwe kiba kijjulidde nga tosobola kwekolera paperwork then yawe oyingizamba ne bakola paperwork ne bakuyambako okukolera paperwork naye buli lwokwata ssente n'ozuwa omuntu akola visa muganda nge making sure nti ene loose evaayo ogyetekako ng'omuntu kubanga saagala weekwase ng'omuntu amaze okukubba ssente zo lwaki era ndiwo okujjukiza nti visa mukisa si shuwaddeyo nti garanti ogenda kufuna visa ebintu bya Katonda bizibu oyinza okuba nga olina empapula zonna nga ntuufu ne wajjawo omuntu nga n'oluzungu talumanyi
omuzungu namuwa visa gwalina buli kimu nga n'oluzungu olumanyi omuzungu n'akumba visa lwaki visa mukisa si buli muntu nti afuna visa bantu bangi bagobye visa emyaka gye balimye nengenda kusaba nga tonnakwata ssente zo muyige okunoonyeza okukola research yensonga lwaki mu Uganda Museveni abajjako civic education nti balina okubasomesa okutegeera biki bakwatako ng'abantu yensonga lwaki musangirizo bingi kuba temwagala kumanya kati ngenda kusaba nga tonnakwata ssente zo omuntu agoba visa sooka onoonyereze wa gy'olaga beetaaga ki osobola bifuna sisobola bifuna ani agenda okuyambako ayagala ssente mmeka ssente ezo mukkiriziganyizza nti kintu bwe kigaana akuddizayo balance oba akuddisa ssente zo mukkiriziganye n'ekitali ekyo mulekerawo okumansa ssente eri abantu kuba buli muntu akola omulimu wo ng'agufudde mulimu aba agufudde mulimu ng'alina okufunamu ssente era bw'abanga akoze ebintu ebigaana n'oga nti akubbye ojja kukomekereza nga gwe okola ki nga gwe afiiriddwa naye namwe nga bakola paperwork abanoonyeza abantu visa gyala bagamba mukimanye nti bannayuganda emukolera paperwork bafunira visa abantu abo babisi nkiddamu babisi naye omuntu okubeera omubisi tokifuula kigendererwa kyo kyakufunamu ssente okuba tamanyi kubanga gye bukomekerera ajja kubanja ssente ze akwabye kale namwe abakola visa mulekerawo obuyaaye n'okulya mbannamu olukwe omuntu mbuli ekituufu kino kisoboka oba kino kisoboka olw'ensonga n'ekitasoboka omukozi wa visa ga nti ajja kikola n'ekitasoboka omukozi wa visa kugamba ngenda kikola kale n'omukomekereza ng'akubbye nga toyina ogenda kuwaaba kiwedde oyenze ke kabadde akaloozo ka leero kale katugende mu kiggula luggi ekiggula luggi kyaleero njala kiweereza mwenna bannayuganda naye okusingira ddala ekiggula luggi kino njala kiweereza abakungu ba gavumenti ya Uganda mwenna era nga nkiweereza omukulu gwe bayita Balaam Barugahare ekiggula luggi kyaleero ngenda kiweereza gavumenti ya Museveni ne minisita oba Balaam Barugahare ekiggula luggi kino njala kikutuukeko bakikuweereze ekiggula luggi kino ngenda kijja mu lugero olugamba nti Serukama Mayute bakwata kuliriye wattu awoloma ekiggula luggi kyaleero ngenda kijja mu lugero olugamba enjogera egamba nti Serukama Mayute bakwata kuliriye wattu awoloma Serukama Mayute abeera muntu nga ye kafulu mu kunyiga amayute ayinza n'okuba nga muganda wo maama wo taata wo sengawo nga lwofuna ekizibu ekirimu ejjute yajjo ddinyiga alijjemu ebikyafu osobola okusuuka wabula omuntu oyo bw'abanga akukolako emikolo gy'okukujjanjaba okukunyiga ejjute eyo tamanya bulungi ki bw'oyitamu ng'akunyiga ejjute eryo wabula naye bw'afuna ekizibu kyekimu ekyejjute nga nerimukutte omuntu yenna abaamukutteko munyiga ejjute eryo amunyiga na buvunaanyizibwa naye n'atandika okuwoloma ng'abantu banne baanyiga kati ye obulumi bw'awulira nga bamunyiga takirowoozangako nti bwe bulimu bwe bumu banne baanyiga bwe baba nabo bamunfunye bulungi nnyo Serukama Mayute bwe banyiga Serukama Mayute bwe bakwata kulirye naye awoloma Serukama Mayute mbanyonyodde ndi muntu ali awo nga yekafulu mu kujjanja oba okunyiga amayute era ye bwakunyiga tamanya nti gw'olumwa kubanga ye ekigendero kiba kyakunyiga one wabula naye Katonda ayinza omuvaamu n'afuna ejjute era n'afuna omuntu agenda odde munyiga kati omuntu oyo anyiga oyo Serukama Mayute ejjute bw'amunyiga Serukama Mayute naye afuna obulumi n'akaaba kati okukaaba okwo yeerabira nti naye babadde anyiga nga amayute babeera mu bulumi bwe bumu weewava ekiggula luggi kyaleero njala kiweereza Balaam n'abantu bonna abali mu gavumenti ekiggula luggi kyekino ekiggula luggi kino nga sinna kisoma kansooke mbazannyira akatambi kano mujja tegeera bulungi nnyo lwaki mbagambye ekiggula luggi kino kansooke mbazannyira akatambi kano mujja tegeera lwaki ekiggula luggi kino nkiweereza Balaam ne banne akitegeere bulungi nnyo mujja tegeera lwaki nkiweereza Balaam ategeere bulungi nnyo yekko kali luddawo nga kawanvuye Balaam oluwa kaakano wano wagenda okusibuka ekiggula luggi kyaleero abantu beyambisa TikTok okufuna likes ne bavuma abakulembeze ne bawayiriza ne boogera ku bantu
nenga ate government erina okulungamya enkola ya TikTok etulula. I think that is what I meant. Nengama nempa example nti waliwo omuwala agenda ayogera mu bantu nga wali mukyala wange nti mukyala wange nze ndi ku ddagala ye talina ddagala simufaako nembagamba nti omugwaddalu awedde emirimu neneyo yamana okugenda ku state square okunkebera okulaga ensi nti sirwalangako oli mulalu naye anoonya likes kuki ate n'enjaye n'amafuta g'ennyonyi ne petroli bye bakozesa bibonoona naye buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti okuregulatinga kinaavaamu nalabako juzi akafaananyi ne ka video nga bagamba muka pulezidenti namba 2 abeera asimanyi abeera musiki akomyewo kati gwe bawadde obwa Bank of Uganda governor naye nga biri ku TikTok. So TikTok is a problem. It has to be managed and regulated. Nga tebanara ne gagamba nti Archbishop alina omukazi before you know bajagamba nti Archbishop wa Kampala the most reverend nti alina omukyala nti ono omukyala wa Archbishop naye nga kutyobola abantu nga tweyambisa freedom ya expression yetuyita ya TikTok. That's what I meant. Alright, mukigwa rujisha lero wenzanyidde akatambi ako mukulu mbala mbaluga hale mukozesa nnyo ekigambo okusindika omuntu avuddeyo okwemulugunya ne musindika ebutabika ndi mulalu nga tomaze kujjanjaba kizibu kye kyakugambye nti gundi wakola kino bate wakola kino weganya omuwala yakugamba nti wamusiiga siriimu gwe noga nti omuwala anywa amafuta era mulalu ekibuzo kyadde nti wali oba tewalya ekyo tetukiteeka wadde olina okuddamu nti omuwala simumanyi era simulabangako n'omwana bamuwa omukisa naye n'ayogera nti balamu naliko naye mu kitundu ABCD ne n'atunnyonnyola wabula gwamufudde mulalu nga mukola enkola yammwe ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiwa ogambye nti abantu beeyambisa by'emitimbagano okuvuma n'okuvula baminisita n'abakulembeze b'eggwanga balamu kigwero gikyayinjira kutegeeza nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka newankubadde entandise n'ekigwero nti seruka mu mayu tebakwata kuli byawoloma nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka gavumenti ya Museveni gy'osapoti ngoba gy'owagira mwolimu nga minisita ow'ekikwangala okuva mu myaka gy'ekinaana ezze erima empindi ku mabega n'okwonoona amanya g'abantu n'okubatta ekyo tekibamalira mwe mukyasinza okukola propaganda blackmail n'okuvuma naye bwe bituuse mu kuba nti abaana bagumye omutima batandise obaddiza omuliro ne mutandika okuwulira omuliro nti nammwe bibaluma balamu njala kutegeeza wano mu Uganda teri muntu gwe bavumye era nga bamuvumye ba state agent nga basasulwa gavumenti yammwe muvumye Kyagulanyi ng'ayina budget namba mu state house ngeno budget ya kusasula bana ku social media ku radio ku TV mu mawulire okuvuma Kyagulanyi Center mu kumakya n'olweggulo naye ekyo tovangayo kikonde eminga ndowoozo woko lugasinza okuma mu Uganda nenze tebiyinja kubanga nabagamba olutalo luyingira mundu manyi lwa bigambo kati mukulu nga tonnagamba nti bavumi ba minisita njala kubuuza bavuma ba state bavuma ba government officials njala kubuuza mu ebintu bimukola biri perfect okuba tebyogerwako omuli okuwamba okutta okubba ensimbi z'omuwa omusolo mwagala abantu boogere nga bali ku mukugooko nedda gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti mu budget y'eggwanga gye mulina ebyobufuzi mulina mu budget nga bagita Robert Kyagulanyi Center nga yakumuvuma kwonoona linnya lye ku makya n'olweggulo nga musibako amatu g'embuzi okumuliisa engo musajja atunaasirika mwasasula mainstream media okuli TV ne radio n'abakozi baazo empapula z'amawulire ba YouTubers ba TikTokers okutandika okuvuma ngo Kyagulanyi Center mu agagamba aganene nga mulina presidential advisors mulina nga nabo vuma Kyagulanyi Center mu agagamba aganene tavanga yo complaining nti bamuvuma tavanga yo kugulanga yo wadde offensive attack mu kooti bako police ya sirika mulwaki babagamba ku bikyamo byammwe muvayo gamba abantu tumugenda bavunaana mugenda basiba okubawamba kati balamu gwe kennyini okimanyi bulungi nnyo nti TV okuli NBS okuli BBS gwe kennyini okimanyi nti TV okuli NBS okuli BBS okuli Bukedde okuli Solot TV ezo zonna omulimu gwazo omukulu kusiiga nziro Robert Kyagulanyi Center yali azinyezeeko nedda gwe kennyini watandikawo Radio 4 kuliko program bagiyita Robert Kyagulanyi Center okuva ku makya mwezi wiiki mwaka mulamba nga bavuma Kyagulanyi wateekako n'abakozi
okuli kati gwaita Godfather Calvin Kayanja basajja mivule kuliko ne Gashumba nga programu zawe balina kuvuma Kyagulanyi kumata kati ojjawo obuyinza obwogera ku kuvuma nti babavumye nga mwate mulina programu namba zo wasasula ku radio nga Robert Kyagulanyi Sentamu njala kugamba mukkirize nti mweke nyini mwatandika omuziko okuvuma abantu n'okubatyoboola nga muvuma Robert Kyagulanyi Sentamu bwetufunya abantu abasobola obbaddamu mumukuyita kubavuma teri abavuma mugumire omuliro kubanga seruka mu mayute bakwata kuli byakola ki awoloma bala mulekera wakajanja akasumagizi yalira nti bwanaatuuka mu buliri agenda kukola yoki mukulu mulekeraawo bwe mba muloza ndimo musinga okusasula abavuma ffe tetuvuma tubagamba bituufu okitegedde bulungi nnyo w'omuwala yakugambye nti wamusiiga siriimu wamuyise mulamu wabadde olina kugamba kigambo kimu omuwala simumanyi n'omwana n'avaayo n'agamba nti nze bbala mumanyi yankola ABCD kyovula twakubuuza walya oba tewalya tewazzeemu ng'owooza nti mugenda kugala TikTok omala biseera mugumire omuliro ogwo kubanga ennyonyi enkulu yeegiriza ente okuguuka ekigwero gikiwedde kale kampisa obulango bugenda kubeera busatu eba bulango nga bungi alright naye munansonyiwa obulango nga bungi alright katuyise mu mango mwena banyumira omuziki mbategeeza nti Umoja Management ne Kings Love Entertainment okutuusa ku Ingisaha mu live concert ngenda kuza mwezi 21 January 2025 ku Lugogo Cricket Oval silver mitwale 3 gold mitwale 5 table million 3 kulomukaga ngenda kuza mwezi 25 era January ajja kubera kasana luwero kuyingira mutwalo gumuwona kusanda ngenda kuza mwezi 26 ajja kubera Maria Flow e Masaka okuyingira emitwale 2 ya okubukinga buli kimu enamba zo kubukinga muzima y'ebulungi nnyo badenzi basomeranga lunaku alright bo wenna ng'oli mu Uganda owangale mu ggwanga lya Switzerland otegezebwa nti ajja kubayo kwekalakaasa mu ggwanga eryo ngera kuza mwezi 18 omwezi gw'okubiri mwaka 2022 okwekalakaasa kuno kujja tandika sawa 3 kukome okwekalakaasa kujja tandika kugenda kubeera mu bifo bisatu okusooka kujja kubeera conference center ku sawa 3 mpaka sawa 5 kitundu okudda kujja kubeera ku Uganda Embassy e Geneva ku sawa 7 n'ekitundu mpaka sawa 9 okusembe kujja kubeera ku sawa 9 n'ekitundu mpaka sawa 10 ku United Nations ngoyagala kumanya bisingawo contactinga ku simu eno kasalaba 479 4 ojja kumanya ebisingawo then tuleke tugende mu maaso alright kano ke kasembayo mwenda bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Bungereza wonna wooli guno mukisa gwa njawulo abatestes aba company ya Richmond Promotions and Mary Imagibe Global Events presents the Love Edition dressed code black and white February 2025 nga mujja kubeera mu live music live band nga bikutegekeddwa omukulu Cliff we Manchester mu birthday celebration ya Jokola nga ejja kubeera mu Royal Regency 5 High Street North London E126 okuyingira n'ebiddako byonna nja bibasomera ku Lwokusatu katugende mu information eyatulese kubanga obudde bugenze tulina butono nnyo kale munatusonyiwa abasigadde ndoza katandikira video eno mbwangu nnyo tandikira video mbwangu nnyo okusokera ddala nasaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka wepona abamuliraanya ab'enkizo akunaku lwadde lwakutaano navudde n'enkola wano okulabula okw'enjawulo nga nkwolekeza eri Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nga nkutegeeza nti omusajja afutubadde Mmengo wasajja Kalu Charles Peter Mayiga ne banne era bali mu state omuli Muhoozi Kanyarugaba omuli Kahanga Muhanga James Birungi saako ne Museveni ne mutabani wa Museveni bapulaninga okuddamu okulumba olulumba olusembayo nga tebaagala olabe ku njuba ya mwaka gujja sina kindi akalulu kano kaleme kusangawo nenkusaba obeere mwegendereza nnyo ku bantu abakutegekera eddigobe ku bantu abakutegekera engoye abantu abatambuza entebe yo saako n'abo abakuwa ebyokunywa n'emmotoka yennyini mu bootambulira nti n'abakuuma ebyokwerinda byo nabo beere beegendereza nnyo olw'ensonga nti
waliwo ekitali kituufu abasajja bapulaninga okukola olulumbi olusembayo ngera baagala kukozesa butwa. Bino byonna bijjidde mu kaseera mpawe kaaga ng'abasajja bano bali mu kusala ntotto butya bwe basobola okukuzikiza bakole bye baagala. Naye ekyo nakitadde ku Lwokutaano, simanyi obubaka bwakutuuseeko, njagadde nolwalwo mbuyiseewo mu security alert. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli twakola omulimu ogw'ensusso ogw'amaanyi okutaasa emirundi enfunda 2. Guno ogwokusatu nsaba weebereremu ng'omuntu n'abakuliraanye abagola Buganda olw'ensonga tutegeddeko bulungi nnyo nti bano abasajja baagala kuyisaawo kintu kyabwe ng'obudde bukyali, kubanga yensobola kimula nti amagye gadeployingiddwa buli omu balina ekinene ekibapulaninga, naye sijja kwebaka kubanga sijja kwebaka ng'ate Obuganda bugenda ssanawo mu ngeri bwetyo. Alright. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuloopera nkutegeeze ebintu bingi ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda. Ate nga bino bwenzirako ko byafaayo bibadde tebiriiwo mu bukulembeze obw'abajjajjaabo saako na bwa kitaawo omugenzi oba Ssekabaka Frederick Lwangula Muteesa tebyaliwo bitya. Nga bwe nze nkutegeeza nti enteekateeka namutayiika ey'okutawanya Obwakabaka bwo saako ne Namulondo kw'otudde egenda mu maaso. Nsaba okukuloopera olwaleero ng'amaze okuyisaawo obubaka buli obw'okwerinda nti ensanafu etambula egaludde. Waliwo emikolo egikolebwa nga tegyekuusiriza ddala ku buwangwa nannono okuggyako okuseddekera n'okuyisa olugayo mu Bwakabaka bwo. Olw'ensonga nti kino mu Buganda tukimanyi nti Kabaka abeera mu bwomu ne Katebe abeera mu bwomu, ate era Kabaka abeera omu gwe bakongojja. Wabula waliwo emikolo egikolebwa mu kimpukumpuku egitandise okukolebwa nga waliwo mu luli olulangiro olumu gye baamaze dda okussaako Kabaka waabwe namuteekako ne Katebe saako n'amukongojja. Bino byonna byabaddewo ekibulala wa Ssekabaka Winyi byabaddewo bulungi nnyo ngenda nkuzannyira obutambi buno obutegedde ne bwe nnaavaawo nzizeeko obubaka obulala. Nga bwe nzize nkutegeeza nti weegendereze nnyo abakuliraanye lw'ensonga nti nabo bali mu mukutu gwe gumu kwessi gwe gumu. Yenna agenda okulaba obutambi buno njagala omanye nti byenjogera mbitegeeza ate bya ddala. Gwe binaanyiiza sivunaanyizibwa kunyiigako olw'ensonga tetunaategeera y'emu. Abasinga obungi mutegeererawo, abalala mutegeererawo enkya wiiki ejja omwaka n'abatategeererako ddala, kati sina buvunaanyizibwa ku ntegeerayo na biki engeri gy'ofunamu ebintu bino. Ekirungi nga bagee nti amaaso g'Omunnayuganda gali mu ngalo, mwagala okulaba nga mulabyeko, okusinziira okutegeera nga mulabyeko. Obudde bwe musikyabulina, obudde bwe bwakuwa information n'eŋŋenda n'entambula. Bwe kimala okutuukawo mbasaagala muntu yenna addamu kwenyongoza. Kati njagala kuzannya obutambi buno. Ssaabasajja Kabaka ankulume kuto nkuloopere nkugambe nti obulamu buli matigga, naye ate ne Namulondo oyo bagiseddekera ebikolwa ebikolebwa ku Namulondo mu buweekusifu. Kitegeeza nti already bo batandise okussaawo bye bandisuubidde nti abayinza okuba nti bakoddira mu bigere singa wabaawo bo kye batuukiriza ekyabwe. Mu katambi kano ke ŋŋenda okusooka okuta mugenda kulaba bo gwe bataddeko nga Kabaka okuva ekibulala wa Ssekabaka Winyi ne Katebe kennyini nga kwali mbazannyira akalla ng'era bamukongojja, oba nsooke nga bamukongojja then ndyoke mbazannyire akalla mukategeere bulungi nnyo zo munaategeera amakulu gaako mulyoke mutegeere byenjogera nti tuli mu kuzannya era tetuli mu muniino. Gwe wenna omulangira n'omumbejja n'omuntu yenna ayagala Obwakabaka wa Buganda kyekiseera musituke. Abasajja Abanyarwanda batwetoolodde bakola buli kimu ekisoboka. Ngenda kuzannya akatambi kano kansooke nkole kye tuyita clarification ne disclaimer. Musajja mukulu Kabona Jjumba toli mulangira era toli mu lulyo lulangira era toli kuwaabo abakola emikolo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ngenda kusaba kola project za Museveni Mukama Ozi yagamba okukola okutabangula empewo za Buganda. Wabula ekintu kyonna ekyesembereza ku Bwakabaka bwa Buganda abalangira n'abambejja kyesonyiwe. Gw'omu ku babadde mu mukolo guno era baaguliidinze. Naye ng'ate toli mutaka mu Buganda abakola emikolo
ekyo kyokiddamu toddamu kwesembereza lulangira okujjako ng'olina kyonoonya sigala muvuyo bweri wulira bulungi nkabaddiremu oba kubanga nina akalla nkabaddiremu oba kankabaddiremu omulundi ogwokubiri mu Buganda tulina kabaka omu mu Buganda tulina ekiwu kimu mu Buganda omuntu omu gwe bakongojja ye Ssaabasajja Kabaka era mu Buganda tulina beenaani omu wabula mu nteekateeka y'okwagala okugyawo Ssaabasajja Kabaka waliwo emikolo egikolebwa mu nkukutu ng'ensi temanyi era mulabyeko n'ab'amagye n'okukongonya namukongojja kankaddemu ndyoke nzannyaako okubiri omwemu mbiita byakuzannya kambasanyirako okubiri mu katambi ak'okubiri kengenda okuta njagala mwegendereze nnyo ebigambo ebyogerwa abantu abali ku mukolo guno biki bye bakola ekifaananyi kye basiiga bwe mbeera mu programu eza buli nyo baga nti pay attention to details kyentera okubagamba tunuulira nnyo ebikolebwa mu katambi kano ebyogerwa na buli kimu ng'akatambi akasose bwe kakoze eki
musharinge video pay attention to details mutandika okwetegereza ebintu bino mubyetegereze n'amaaso amoji buli kimu tugenza ku video ey'okubiri emirundi mingi tulanye n'obwakabaka buno okulabika nti buddawo nga butambulira ku njuyi bbiri obwakabaka buli obw'abantu n'obwakabaka obw'emisambwa kubanga emisambwa we gitali lwale waatali amayembe we gatali kitegeeza naffe tetuliiwo era mubwakabaka tebusobola kubaawo njagala okubategeeza nti tulwanya olutalo luno okulaba kati nga mwenna mukuŋŋaanye wano nga twewaayo ne tusula mu musozi tusula mu mayinja naye ne tulemerako abantu bangi bagamba tebammanyi ye kituufu obutammanya singa mwali mwamumanya nnyo oluusi nandibadde oba sikyalinawo akitegete kubira mukama engalo abantu bangi katonda be yakola yabateekamu emitima ate oluusi nga si yagibateekamu yabateekamu engere efitina enkwe n'obutalagaliza ekyo kiviiriddeko ffenna ng'abakongozi kubanga kyendowooza nti byali wano aliko omukulu gwakongojja ku mutwe abakulu abo bonna baazikizibwa n'okulaba olwaleero nti mwenna mukuŋŋaanye wano ne mulaba ne bateekako oli mukama waffe abenga emisamba ate kiddamu okusituka obuto ekyo mukubeeko mukalo Ssaabasajja Kabaka mukama wange nkuloopedde ng'oggyeko obubaka bwe nayisiza ku lunaku olwokutaano oba okwagala okukusaanya omulundi ogusembayo kijja kitya nagira emikolo gyabaddewo mu ddaaza lyerimu oba mu bbanga lyerimu kwegamba weewuunya buli muganda w'oli ogwange ngukoze kola ogugwo katuveekaawo tugendeko ewalala kansubire nti buli muntu atandise okutegeera ekigendererwa n'ekigenda mu maaso w'ebintu ebyo ebiseera ebisinga mbadde nga nzija wano nga mbabuulira biki ebifa mu Buganda na buli kimu nga nkibategeeza naye mbategeeza nti Nazzikuno mu Bwakabaka obwa Buganda basajja ba Kabaka bakongozi n'abambowa be bakongojjaga Kabaka saako n'abambowa ababeeranga ab'amafumu mu Buganda wattu tetwakozesanga nnyago z'abazungu oba emmundu b'emigemera wala twakozesanga amafumu era n'Obuganda okubugazia
twakozesa mafumu fege twandiyise nti bajjajjaffe baakekeza ennyago tetukozesangako mmondo wabula batamanya ŋŋamba abajja bakyusa obuwangwa bwaffe n'ennono na buli kimu ekikolebwa bo nga babufudde byanfuna bazze bakyusa ebintu bino nga batulowoozesa nti basinga okutegeera nazzikuno obwakabaka bw'abamagulu meeru nabo baakozesanga mafumu saako n'amajambiya emmundu zajja myaka si mingi nnyo nnyo era obwakabaka obusinga obungi ogenda otandika okukozesa emmundu mu bamagulu meeru baamala kuba nti obwakabaka buli obwaliwo mu myaka egy'olukumi bwamala kuggwaawo ne batandika okukozesa emmundu nga ekimu ekyokulwanyisa ekyali kirina obbakuuma so si ffe obaddugavu njala bategeeza nti bwe nzize mmaze okwambula Sserwajja Okoota omusajja omunyalwanda Mayiga atudde Mmengo azze akyusa ebigambo biranga abirya abajjukira obulungi Ssaabasajja Kabaka mu 93 bwe baali bamutuuza ku Namulondo nga bazza wa Kabaka Ssaabasajja Kabaka yayina abambo wabe abamukuuma wa wonna wabaatambulidde mu kisaka gy'abeera gy'awummulira na buli kimu ky'abaakolanga ne mu Bulange Mmengo abazze okuggulawo enkiiko ze oba okusinkana bakungu be Ssaabasajja Kabaka yabeeranga na bambowa wabula ne bakatikkiro bonna bali abavuddeko ng'oggyeko n'owasanja Carol Charles Peter Mayiga bakatikkira abasinga obungi badde babeera na bambowa saako n'abantu ababakuuma nga bali mu masuuti tebalina mmundu ziri awo zitiisa baganda bwe baaleeta omunyalwanda waabwe Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge Ejjafutu badde Mmengo ne bayingiza programu y'okuwamba obwakabaka saako n'okugyawo abambowa basaanyaawo mujjukira bulungi nnyo nabanyumizaako olugero nti Salonga Mulenge Ejja nga tannafuuka katikkiro yajja mission agimanyi era nga zaalengeza Ssaabasajja Kabaka lwe yatuuka okubuuza omumbowa abambowa baali baweereddwa ebiragiro okukwata ento gisala bagigabule bazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abambowa Mayiga bw'atuukayo ng'eyali minisita mu biseera ebyo yagamba abambowa eno ennyama ekola ki wano ne bamugamba ennyama eno Ssaabasajja Kabaka agiragidde tugigabule abantu n'abagamba Ssaabasajja Kabaka ayogeranga era yaani oluvannyuma kubanga ennyama yali agyegwanyiza ogitwala oluvannyuma abasajja ba Kabaka abambowa baakwata wasanya Carol Charles Peter Mayiga ne bamusiba enkendegere ne bamusiba emiguwa ng'abasikawutu ne bamusiba era n'embooko zaamuyitamu omukulu ono yasigaza obusungu okutuusa abakungu abamu babalangira bambe bajja nabaga nti omusajja mute ninga bamaze omukaliga emiguwa kino kyamuleetera obusungu ngera bwali mission y'okuyingira obwakabaka n'amala okufuuka katikkiro n'atandika obbesasuza mpola abasajja ba Kabaka bonna abambo abazze battibwa bonna Mayiga yabazze abatta nga n'abasembayo kwe kuli bomu eyabalukira ku Wankaaki wa Bulange Mmengo mwenna mwaliwo bomu yabalukira ku Wankaaki wa Bulange Mmengo yali gurupu y'abambo waabo n'omulala omumbo yasembayo okuttibwa nga agenda okutwala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwali bw'ekyama eyatomerwa mu bitundu eyo ekireka nga agenda okutwala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka ku makya nattibwa bantu bangi abazze battibwa abambo ba Ssaabasajja Kabaka nga Mayiga yakikola n'okutuuka olwaleero mwenna munanjulira njagala message 5 zokka bukyanga Mayiga ajje Mmengo abambo mwaka mabbula balaba ddi abambo ba Ssaabasajja Kabaka omwami ono byabadde mu kubuuzibwa okumba namawulire yayogedde ebigambo bikikinike era nga afutubadde alinga kamugi esitamye ku malaalo mbw abambo wa Kabaka badde nga bamukuuma mwenna mubadde mulaba entambula za Kabaka na buli kimu Kabaka abadde n'abambo wabe nga sinazanya vidiyo omwami ono yayogedde bw'ati omanyi omulimba asaana mukkiriza muwakana musula muwakana yagambye bw'ati obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo abambo awo weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye Kabaka ng'alimu abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka abambo awo tewabalabye ndowooza abambo awo weebali naye omumbo wooli eya leeta ekyobulima navumye Kabaka Katikkiro yaliwo yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze kansimba wakati omumbowa eyegatta mu kusiba Mayiga eyamusiba era ne bamubonereza omumbowa oyo yaliwo n'obuyinza ne bukyuka okubukwasa Mayiga ng'omumbowa yaliwo Mayiga n'agoba omumbowa oyo ne gurupu ye so si nti Katikkiro Mayiga gwe yaddira mu bigere yagoba omumbowa no
Mayiga gwe kennyini gwe wagoba abambo waabo era n'abamu n'obatta abamu baawaŋŋanguka. Mayiga gwe kennyini gwe wagoba omumbo oyo n'abamu baawaŋŋanguka. Ompulya bulungi nnyo. Kati wano jjo ly'abalamu nga tufundikira omwaka 2024 bwe mwazzemu okulaba omumbo oyo omulangaatira omweru wappo ne banne baakula nabo. Ono baayogerako nti babaddewo ne Ssaabasajja Kabaka ebbanga lino lyonna. Njagala nga ne Katonda alaba mu mbuude bukyanga Ssaabasajja Kabaka afuna njega. Bwe tutandise okulwana entalo za Ssaabasajja Kabaka abadde n'abambowa. Kano ngenda kaza reverse. Nkola video zino nga tuwanyisiganya ebigambo wadde temusobola kujja kuno ku live naye tuwanyisiganya ano mu comment section. Bukyanga Ssaabasajja Kabaka mutandika omulwanirira. Ssaabasajja Kabaka abadde n'abambowa awo abadde n'abamagye aba SFC. Katono bw'agamba nti omumbo baamugoba emyezi 3 ng'amaze omulijja emiguwa ng'ate kennyini abambowa baaliwo Katikkiro n'akyuka obunzi ne babuwa n'atandika obbagoba n'abatta abalala baawaŋŋanguka. Kati mukulu njala sooka kubuuza lwaki obuzaabuza Obuganda ng'amazima ogamanyi mu mwaka oguwedde gwonna Ssaabasajja Kabaka abadde n'amagye ga SFC gadde gamukuuma agamuga nti ga UPDF nga bambowa bonna mwabagako bamulimu. Kati kansooka embuuza Mayiga okujjako nga naawe olowooza oyo ssa ate nga nkusaba wekako okulowooza najja wano social media n'ekwata omuli mwakwata abambowa ba Kabaka bonna ne mbasibira. Yali Jinja Road Police Station, yali police ki yali kira yali kiri oli Kampala lindako muzijukize yabasibirako yali kira muzijukize mwana abambo abakabaka betwala bagakwano manyo obwongo omutwe gulimu ebintu bingi muzijukize yali police ki bwe basiba abambo abalinga mu 18 plus muzijukize video sizikola bwomu ate omutwe gulimu ebintu bingi nnyo. Bakwata abambowa ba Kabaka bonna ne babateeka munda mu police si oba yali odi Kampala oba yali Jinja Road oba yali ludda wa. John Mira agambye odi Kampala agambye Jinja siri sure Davido kiteeka mwobo. Okay, kyona kye kiri mwenna mwaliwo bulungi nnyo ng'abambowa ba Ssaabasajja Kabaka bonna babatadde munda n'abalala babulako amayitire essaawa zino. Kati omukulu ono avaayo agamba nti abambowa temwabalabye. Omanyi omulimba asaana mukkiriza omwami ono yalowooza ffe tetulina history wa bintu bino. Abakubomba ba Kabaka bonna be wasiba abalala ne mubatta abalala ne babula ne babula. Ssebo oyagala tugamba nti bano abazze jjo naye gwe musajja katugende mu maaso leka video ko mulye bulungi nnyo. Obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo? Abambowa weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye Kabaka ng'alimu abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka. Abambowa tewabalabye ndowooza abambowa weebali naye omumbo wooli eya leeta ekyobulima navumye Kabaka Katikkiro yaliwo yamugoba. Wulira obulimba yamugoba amugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze okuvaayo nti yali alimba ne bamugoba. Sinze abambowa weebali ndowooza abantu era batwalibwa nkuluze. Abantu tebagala ndowooza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo. Abantu bamala googera. Agambye abambowa weebali nga batwalibwa nkuluze. Njagala tegeeza abaganda ne Uganda yonna abambowa ba Ssaabasajja Kabaka abamu baawanga bagenda kuba byeyo nga tebalina dde ezigulira magala eddiba eziriisa abakazi baabwe na buli kimu. Ne mu lubiri mwenna mukimanyi bulungi embiri zonna n'olwebyo Mmengo Lunulumba SFC babeera mba UPDF. Olw'ekireka bbanda magye ga UPDF ge geetobeseeyo ne Masaka gye bali bamututte ne bamunandika waliyo basajja ba Museveni baliyo bonna. Kati goboga nti basasulwa nkuluze ssente mmekazi babawa Mayiga era ne gobadde osasula oyagala n'okulwokusatu sisobola kuleeta maloboozi gaabwe sisobola kubafulumya maloboozi gaabwe nga bakulumiza nti basasulwadde n'ekikumi. Ssaabasajja kennyini yatandika okwebuuza abantu bange bali luddawa nga wabagoba. Abamu ne batuusa amaloboozi gaabwe mu nkukutu baga nti tebakyafunirako ddala wadde kyakulya. Wewatuukira okwagala okubba ente yaabwe gye baali babawadde bamala ogigabula kati ate oyinza obbasasula omusala okuba mu nkuluze musajja gwe.
njagala osooka otunula olulimi lw'omubiri. Nakugamba omuntu yenna kasita yambala obugali maaso aba alina kyakweka amaaso. Omanyi omuzungu bw'aba agenda okukunoonyerezaako, omuzungu atunulira feesi yo n'atunulira amaaso gano n'atunulira omubiri guno engeri gy'ogutambuzaamu n'amanya nti ono gwendiko annimba. Lwaki? Omuzungu bw'asoma eye contact zino oba eye language zino n'amanya nti olulimi lw'amaaso gano feesi n'engeri gy'ogisikamu. Kati bane bateekako bugalubindi buno bubuzaabuza omuntu akola ki aba abalaba. Naye kati njala otunye olulimi lw'omusajja ono olw'omubiri n'engeri gy'ayogeramu olyoka otegeere nti akola ki alimba. N'ono yagenze omubuuza ekibuuzo ekyo mu nnamawulire ng'akimanyi bulungi nnyo nti naye abadde ali shuwa tebaliiwo. Katukaddemu. Obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo? Abamba weebali. Tewabalabye juzi wagaye nti walabye kabaka ng'alimu. Abaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka. Abamba tewabalabye. Ndowooza abamba weebali. Naye omumbo wooli. Eya leeta ekyobulima navumye kabaka. Katikkiro yaliwo yamugoba. Nedda. Gwa mugoba. Yamugoba. Bamugoba mwezi nga gwa. Kasita weetakula. Kasita weetakula. Ngamaze okuvaayo nti yali alimba. Nedda ssebo. Ne bamugoba. Sinze abamba weebali. Nedda ssebo. Era batwalibwa nkuluze. Abantu tebagala ndoza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo. Abantu bamala googera. Nagenda e Netherlands. Oli n'abuuza. Nange nzikulaba Baganda. Lwaki kabaka b'amangi ge gamukuuma? Ne mugamba nti eno ensi gy'olimu okimanyi nti ekulirwa kabaka? Omanyi Netherlands bwa kabaka. Ne mbabuuza wano e Netherlands abakuuma kabaka si b'amagye. Ulira. E Bungereza abakuuma kabaka si b'amagye. Ulira. President wa America abamukuuma si b'amagye. Ulira. Okujjako abantu abamala googera. Mu mulembe guno gwe tulimu oyinza okukumisa kabaka amafumu. Ulira. Kabaka omukuumisa amafumu nga jo baakubye abantu amasasi ababadde babba. Mwabiwulidde? Kwakashi. Balina emmundu. Kati kabaka tumukuumise abantu bamala googera. Namubuuza gwe kikwambaza engatto ki? Bajjajjaffe bayambalanga engatto. Ulira. N'atunula wansi, n'atunula eri. Ulira. Ebyo byakumala googera. Era ndoza byakubalaata. Nti tebaagala b'amagye baagala bamukuumisa eki. Abambo abalina amafumu. Ulira. Tolaba kabiringa ebyokuva. Ulira. Abaffe tetusobola kubatendeka. Abaki? Abambo ne tubawo emirimu. Ate kati awo ebanjawulo ki? Kati mbuulire enjawulo. Bwe ntendeka Lubega mu byamagye n'ebyemmundu. Nakwata emmundu. N'abo bonna abakuuma kabaka Baganda bajjudde. Naye omanyi abantu buli omu ayagala okuwulirwa alabike ng'alina ekirowoozo kyaleese. Lwaki abambo bwe bakuuma kabaka baani abandi mukuumi? Nti lwaki abamagye be bakuuma kabaka baani abandi mukuumi? Abamagye balina okukuuma kabaka kubanga era bakabaka bonna bakuumi bo b'amagye mu nsi yonna. Naye kabaka Muteesa bamukuumanga ye abantu sokokakane omala okusomesa omunyalwanda ono mukulu Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja kamala okutwalako mu ssomero otegeere manyi amagezi gaba ga mutwe so si mugejju buli muntu lwayongera ekintu kyonna ekimuli ku mubiri okukyeyambisa okulimba oba okubuzaabuza kitegeeza ye mulimba nnamba emu. Nze bwenkera ku makya nteneko kwaba balagala lubindi nga nze tubajjega nti yatandise olugezigezi oba alina kyakweka. Mukulu njala kukusomesa. Obwakabaka bwa Buganda butambulira ku bulombolombo n'ennono. Obwakabaka bwa Buganda tebukoppangako. Tebukoppangako. Obuganda bwagaziizibwa nga bakozesa mafumu bajjajjaffe era baalwana tewaaliwo migemera wala. Obukulembeze bwonna obwa Buganda okuva ku ekyala asooka okutuuka ku essaza bonna obukulembeze bwali bwatandikibwa mu myaka emiyitirivu ennyo gy'otalina gye sirina ne Queen wa Bungereza gy'ataalina. Buganda teyatandikidde ku ggwe oba teyatandikidde gwe woolowooza nti yatandikira. Kati kankutegeeze abazungu enfuga yaabwe olwaleero eriwo eri political ne culture 80%
ebikolwa byabo ne structure zaabwe babikoppa mu Buganda oba wakanabuuza omuntu omukulu ansinga emyaka oyinza oga nti omwana oyo ayogera nnyo nkugamba abazungu naddala Abangereza obwakabaka bwabwe engeri gye babufugamu obukulembeze engeri gye bukolamu engeri gye bateekamu ebitavu byabwe na buli kimu kye baakola n'ennono yaabwe esinga obukulu bagikoppa mu bwakabaka bwa Buganda. Ndi wano n'okutegeeza nti Abaganda mu lukalu lwa Africa be basooka n'okwambala nga tuyita mu lugoye olw'olubugo. Ekyo nakyo nkikutegeeza. Ompulira bulungi nnyo? N'okusolooza emisolo n'envujjo byonna byava mu Buganda. Kyetutaalina era kyovola abantu babayita okutuyigiriza eddiini kyekyo kyokka ebisigadde byonna Buganda yatandika nabyo ng'ensi era bajjajjaffe baabitandikawo. N'obuweereza bwonna obw'obuvunaanyizibwa obulwo bwonna bajjajjaffe baabutandikawo mu Bwakabaka bwa Buganda. Kati gwe bw'ogamba nti Obwakabaka bwa Netherlands n'oyogera ku bwa Bungereza ago mawolu ate agagaze. Buganda gy'otuddemu gweyita Katikkiro togimanyi. Togimanyi. Gongo yagala okutegeera nti togimanyi. N'eŋŋoma ze bazza n'abalongo be bazza baali bakitaawo Sepiriani. Eŋŋoma Bungereza ze yazza n'abalongo be yaddizaako baali bakitaawo Sepiriani. Lwaki baazitwala? Tosiiba Bungereza genda okere mu kaddizo lya Bungereza lyonna buli kimu ekiri mu kaddiro lya Bungereza erirambulwa abantu obukadde n'obukadde busedde byonna ebintu biva ku lukalu lwa Africa nga n'ebya Buganda mu ebiri ebya Bunyoro mu ebiri. Mulimu ne Sepiria kitaawo gwerekerawo okumanyira Obuganda nga mbulengeza mu basajja mu Abanyarwanda. Toddanga mukulengeza Buganda kubanga togimanyi. Ku myaka gye 45 bajjajja ne bajjajja bange bansomesa ebintu bino. Kutandika ku challenging abasajja mu abefula nti mutegeera nga temutegeera. Nkutegeeza enfuga ebikolwa n'obulombolo bwa Bungereza bwetambuliza kabye obufuzi byawe ne byenfuna na buli kimu byonna Buganda yabitandikawo bano bakoppa bikoppe. Keruberero kalu Africa genda okinoonyerezeeko. Genda okinoonyerezeeko kerube ku lukalu lwa Africa. Buganda yaani n'Abaganda be baani. Goloza lwaki bw'owa Omuganda okwogera Omuganda yennyini w'omuwa okwogera tasobola kwogera nga mmwe. Genda oddeyo Bakatikkiro bonna abaawummula babakwasa omuzino bakwasa omuzino bajja kufuna enjawulo wakati w'Abakatikkiro Abaganda nammwe abaaka bano. Kwata enjawulo wakati w'Abakatikkiro abaawummula Abaganda naawe bakuwa enjogeza bateeke wali olwo atandika okwogera ojja kufuna enjawulo. Obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Gw'omanyi nti waliwo abantu abalemedde mu nkola yaabwe y'obuwangwa n'ennono nga baagaana okujja mu kimuyita civilization. Genda mu Australia gye bali ba originals gye bali. Genda e Brazil abasajja n'abakazi bakyali mu bibira baagaana okuvaayo. N'ensi endala zikyalina abantu abali ku buwangwa nga tebeetaaga civilization oba modernization. Lwakuba mu Abanyarwanda mulina ekizibu kimu. Bwe mutuuke wantu mwagala kuwamba mwagala kuza nemusinga okutegeera naye ng'ate mukolera mu ensobi. Mayiga tosobola kulengeza Bwakabaka wa Buganda mbusimu kabaka mukumumate modernization mukumisa mundu. Ekyo kive yawula obulombolombo neno n'obufere bwa bazungu bwe mwasoma. Gwe yambala suuti ng'omuntu omukalu kitegeeza ffe tetukunenya kubanga oli musiru. For the first time kakikuyite bwe yambala suuti nolowooza nti otegeera nnyo ng'omuntu omukalu guba gukumenyera bwereere. Abaganda ovula obuddo twatandikawo enkola ezaffe nga zanjawulo kuza abazungu era bazeegomba nnyo. Ffe kennyini n'okuterekanga abafu babaterekanga mu mbugo. Abazungu babaterekangawo bakwatanga bwe mu mulambo bakwatanga mirambo nga basula mu kinnya nga baziika. Ko ffe nedda tulina olugola lwaffe bajjajjaffe lwe bazuula katubatereke mu mbugo.
okutereka ebyafaayo byonna ne tekinologiya yaffe yaliwo essere yali atulambula tutukebera ku bintu byaffe era twakwatanga ensimbi zaffe ŋŋanda na buli kimu enkebe zo zonna netuziteeka mu lubugo ne twala ng'eddiiro okulondoola ensonga zaffe zonna nga tukozesa lubugo busuuti n'emitega nsula gyonna gyavanga mu mbugo kye bayita ekikunta okimanyi oba goloza zino bedi kava n'amasuuka gammwe kye bayita ekikunta lwe lubugo lwetwebikka nga lwe baakolangamu bulangiti w'amasuuka okwebikka kubanga nakyo tokimanyi yensonga lwaki mufuta obadde emmengo ng'emyaka Buganda bukyangeeberawo n'ekkaddiizo lyabalema okukola kye tuyita museum mayiga n'enkumbi eŋŋanda togimanyi n'ejjambi eŋŋanda togimanyi n'akasima akaganda tokamanyi kebera olwendo tolumanyi ola wagamba nti yakuyigiriza lwaki nkaana naawe nzire wano lwaki nkaana naawe nemwe abasajja abanyawanda mwetaaga kusomesa nnyo kankuzeewa kindeekaana naawe nga bino ebigambo bibyo lwaki nkaana naawe nga bino ebigambo bibyo mpemu dakiika emu mpemu dakiika emu bambi munsonyiwe lwaki nkaana naawe muwuliza akatambi kano Mayiga bwe yagenda okukyalira jjajjaffe Omutaka Ssemakula Ndugwa ow'Olugave bino bye yayogera kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akidaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace njagala ozeka video kano bulungi wabula njagala osooka olabe kye tuyita wakati w'Omuganda amanyi obulombolombo n'ennono n'Omunyarwanda eyatuula mu kintu ky'atamanyi mu katambi kano azze kusinkana Mutaka Grace Ndugwa Ssemakula ajjudde busuuti wabula abamwaniriza n'abamulinze kwogo omukolo bonna bali mu busuuti za Buganda bali makanzu dressing code yo kana bigwe yegenda okwogera mu kigenda okumala then ngende ku program y'okubiri njagala otunule ennyambala gy'ayambadde n'abamulindiridde olyoka okakasi nti bano batula mu kintu kye batamanyi kankazeyo katono kanoko kakagenda kukumala temugenda kuddamu amakulu ono kati emyaka 10 bweddu ng'omutaka w'ekika ky'Olugave Grace Ssemakula Ndugwa atawanyizibwa ekirwadde kya kookolo ekiraliikiriza bazzukulu be ebitagambika olweggulo olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako minisita w'obuwangwa n'ennono Oweekitiibwa Dr. Anthony Wamala akidaliddeko omukulu w'ekika ky'Olugave Omutaka Grace Ssemakula Ndugwa mu maka ge Kibuye mu ggombolola ya Mutubeesa Tomakindi Kibuga okulaba embeera gy'alimu era aniriziddwa abakulu mu kika ky'Olugave bonna bambadde makanzu bw'ati yagenze butereevu n'asisinkana Omutaka Ndugwa abadde amulindiridde ne gwasinkanye omulaba ayambadde ekkanzu mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga asaasidde Omutaka Ndugwa olw'obukosefu kyokka n'amutendereza olw'omulimu gwe yakola mu nteekaleka y'okuzzaawo obwakabaka tetusobola butamwebaza olw'emirimu egyo gy'akoze okuzzaawo obwakabaka okutumbula olulimi Oluganda n'okuba omu ku bantu abadde beebuuzibwako ensonga awo ababadde bazimanyi wulira kale n'olwekyo wano okugjawo kyekintu ekitandibeewuunyisiza nnyo ekyamazima nze nabadde nzija kumulabako Kamalabyonna era ategeezezza nti Omutaka Grace Ndugwa y'omu ku bantu ab'enjawulo abamusomesa obwakabaka bwa Buganda kiki n'asaba bazzukulu be okumwebuuzangako ku nsonga z'obwakabaka kubanga Omutaka ono y'omu ku bantu abanjigiriza ebya Buganda ekyo kimu era abamu balowooza nti mumanyi nnyo Oluganda ebyo bibiri
ngezaako nayigira kuwoona omukulu ebyo bisatu Mukuumaddamula yeebazizza bonna abajjanjaba n'okubeererawo Omutaka Ndugwa mu mbeera eno gy'asinga okubeetaagiramu. abali okumpi n'omutaka mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi nti ow'ekitiibwa Yonzi Kyazze mu katambi kali ke mbazanyidde agambye nti mwakayiga okwambala engatto mu Buganda mwali mwambala engatto mukulu wasanya Kalu Charles Peter Mayiga muzzukulu wa mutabani wa Sepiria emikalabanda ogimanyi emikalabanda gya nnyoko engatto z'Abaganda ezaddala gye emikalabanda ogimanyi kankabadde wamugambidde mwayambalanga engatto mukulu emikalabanda ogimanyi zengatto ezaweesebwanga mu miti kati Mayiga nga tomanyi na mukalabanda ng'ojerega Abaganda mwe tebayambala ngatto ekitundu ekisooka ekimuli mu Bulange Mmengo nkimaze kangende mu byobufuzi ekitundu ekyokubiri wabula nga nfundikira musaba Mukama Katonda kingiriza Ssaabasajja Kabaka abamwetoolodde batemu nnyo mission ziri ku mmeeza buli kimu batandise okuseddekera entebe ye batandise okuteekawo gavumenti endala mu Buganda naye nga bino byonna omwami ono abimanyi babikola bulungi nnyo nga bakimanyi kikye baagala okukola Ssaabasajja Kabaka munnange muzzukulu w'amazige ndopookwana kuno nakuli nakuno naye nsaba kuluma kuto okutegeeze taata wange obufuzi bwa jjajjaawo mwanga bonna abadde ku mukolo gwe tekuba ayinako mutwe kabeere mu bufuzi bwa Kitaawo Muteesa bonna abadde ku mukolo gwe tekuba akayina mutwe guli gw'embalazi tosobola kuddira Bwakabaka bwa Buganda buteekamu kabaka mulala n'omuteekako ne kateebe n'omukongojja n'ofuna n'ab'embogo abatali bataka abaakoze emikolo egy'okutuuza kabaka ku Namulondo kitegeeza nti obakoledde ekikolwa ekyo sekyoyita lati gye nakuwa ku Lwokutaano weebeereremu ng'omuntu ogwange ngukoze olwatta ssebo nalumanye wakulawo okyo ogwange ngukoze ekitundu ekisooka eky'eprogramu buli Mulange Mmengo kikomekkereza ngenze mu general politics Ssaabasajja Kabaka wonna wooli Mukama kingirize ogwange ngukoze omulabe wasooka oli kumpi naye naawo era akulaba tugenze mu byobufuzi alright a comrade Masaba Faustin mukulu Shama mbasaba mumpulirize bulungi nnyo saako ba coordinators ba national platform mwenna okwetoola ensi yonna ngenda basaba tuli mukulya naye Katonga ajjula ba comrade mwenna ba coordinators mwenna tuli mukulya naye Katonga ajjula atya wetwogerera olwaleero mwakola omulimu gw'amaanyi nnyo okuteeka envumbo ku Anita Amongi ne Museveni ne gavumenti ye ekyavirako n'okuteeka sanctions ku Museveni ne famire ye n'okujja Uganda mu katale ka AGOA okuba nga tetundayo bintu wabula mwebase nga eno bali mu kutunyaga wetwogerera essaawa zino Museveni ne Anita Amongi bwe bategedde nti musajja mukulu Trump agenda kulayira bali mu kukozesa bamafia bali mu America bannabyabufuzi abafere okujja okutandika okulobinga okujjawo sanctions nga bayita mu bafere bano era wetwogerera njala bategeeza nti Yoseeri yawandiise ku mukutu gwe ogwa Twitter n'agamba I welcome the delegation of friends who paid me a country visit at the state lodges in Nakasero, led by Mr. Ronan Roberts, a lawmaker from the state of West Virginia and U.S. former presidential aspirant. And the need for engagement on the core minimum issues such as trade, democracy, security, transport, energy, and the other basic components of the economic competitiveness is the step in the right direction away from the insisting on the issues like
sexuality stroke homosexuality, where we may never find a chosen especially with the high-handed method and nebirala biddako sigenda bimalayo. Kati abasajja bano Museveni beyasinkanye bebamu ku bamafias abagenda okubeera mu regimu ya Trump naye ng'olwedde basingibwako emisango gy'obuyaaye. Kati be bantu Museveni bakosa. Jukira abasajja bano basooka wa luto. Abasajja bano be bano mbala bulungi nnyo, be bano mbala bulungi nnyo baabo. Kati okumanya Museveni muyaaye era wuyo Anita Amongi yabaddewo mu kifaananyi kino ng'amaze okusinkana abantu bano. Ompulya bulungi nnyo ng'amaze okusinkana abantu bano naye nga kye baagala kujjawo sanctions n'okuzza Uganda mu AGOA. Kati ba comrade mwena bali ku Twitter ne bagundi aba coordinators mwenna ne ba chapter leaders okwetola ensi yonna mudde ku Twitter. Kati okumanya bana abasajja bazibu basooka Kenya ewa Ruto era ndowooza Ruto yakoledde Museveni move eno. Wulira ekyali e Kenya, wulira. Questions are now emerging regarding the recent meeting at State House, Nairobi, where President William Ruto held talks with the lawmakers from the United States Congress. According to the communication from the president's team released via his official X handle, the meeting focused on, among other issues, the fight against terrorism and cross-border crimes. But concerns now emerge that some of those in the meeting have once been convicted of terrorism and even alleged embezzlement of public funds both in the US and here in Kenya. David Mutai now reports. On Thursday, 16th January, a team of U.S. politicians arrived at State House, Nairobi, hosted by President William Ruto, among them lawmakers from the state of West Virginia, Roland Roberts and Jack Woodrum, as well as the former Congressman Mark Daly. Conspicuously present in one of the pictures but not mentioned by the president was Albino Abwog Madem, who is a politician from South Sudan. Some of these men have controversial backgrounds, allegedly involved in criminal activities that landed them in trouble with the law enforcement agencies. Abwog Madem was in 2022 adversely mentioned as being part of the beneficiaries who allegedly received hundreds of millions of shillings in 2020, monies paid out by the county government of Nairobi to former Lugari MP Cyrus Jirongo in compensation for land that was in the custody of the county government over a defaulted loan of 19.8 billion shillings. Tetugenda wala nnyo. Kati ba Twitter warriors mwene bamutegedde nti abasajja beebo kitegeeza mugenda kutegeera kye mulina okukozesa Twitter. Tugenze maaso. Kati ono yennyini yabaddeko Roland Roberts yagambye bw'ati, due to the sin Bob Mendes ono be bamu ku baali mu lukwe n'agamba due to Senator Bob Mendes' convictions on all 18 counts of bribery, extortion and abuse of office, using unjust sanctions against various individuals and nationals, most recently Madam Speaker of Uganda, Anita Amongi, for not blocking anti-gay LGBT registration. Those unjust sanctions should be rescinded immediately. Kati mwebake. Sida no information nga sina evidence na chi. Oyo. Kanzire wano. Mwenna ba Twitter warriors. Bana abasajja baagala kujjawo sanctions za Anita Amongi nga bwe yabagamba mu parliament nti yalina kyalindiridde okukola. Kati ono ali mu bana babiri bana abasatu abo bonna nga obalaba abo bonna bano bavunanibwa emisango ku international level. Kati ono muna Kenya yoligo babaga nti embezolinga billions of money oyo muna Kenya. Kati ono yesadolini omulaba. Kati ono bebano. Kati ono yawandiise message ni jengendo basomera nga defending Anita Amongi mama lususu kanji basomere muwulire. Iyi no one. Mugira bulungi nnyo iyo tweet. Kati agamba bwati. Mutegere bano kibaliko. Ba Twitter warriors mwenna.
ba coordinators, ba chapter leaders, mwenna ba activists ku social media mugende ku X. Mulumbe mu 7 nani tamongi mutegeeze ensinti bano bafere badiringa nabo. Ulira message ya wandise. Kumukutu gono Roran Roberts yagambe bwati. Due to the Senator Bob Mendes conviction on all 18 counts of bribery, extortion, and abuse of office, issuing unjust sanctions against the various individuals and the nationals, mostly recently to Madam Speaker of Uganda and Anita Amon for not blocking anti-gay, anti-LGBTQ registration or regulation. Those unjust sanctions should be rescinded with immediate effect. American corruption must end if we want to be safe, free, and prosperous. Kati yetimu eyo jemwana bye yaze kati batwit masema muganda ge masaba Faustini Shama Uganda ba chapter leaders ba coordinators Mr. President whenever you ba member parliament mwenna ba opposition aba national platform eno video yale mu political wing party ya ngebulange mengo njimaze guno gwe mulimu gwo mulino kola butubaga ebintu bino mugenda kwewunza nga bafuka bana guno gwe mulimu gwo bino kola ba chairman C5 chairman C5 ba kansala mwenna bamba parliament mwenna gwo mulimu bino kola kati sazi no genda ku Twitter o counter attack ngani ta amongi no bufere bana abasajja balina kibazimba mu Uganda mutajja kutegeera mukitegedde bulungi nzo kwange nkoze kati nzo mutegedde kiki lwacha abasajja bazze one nga sinava wao ababbi abali mu Uganda abafere aba NRM bakozesa omukisa guno so musibe wakati gwe wenna eyakula ne jjajjaawo nga jjajja ayingidde emyaka 8 jjajjo yayingira emyaka 8 ebiseera bisinga Windows ziika kati Windows bwe ziika jjajja yeerabira jjajja afuna entondo jjajja asobola okwogera buli kyama kyonna kyalina kyali akwese jjajja akkiriza buli kimu ekikyamu n'ekituufu buli kimu akikkiriza kati mu kaseera kano Yoseeri yayiika Windows yeerabira kati ababbi bakozesa guno omukisa okukozesa Yoseeri buli kintu kyonna ekyofere eky'obubbi mu ggwanga Uganda kubanga ye mumulaba atambula nenga ye taliiwo mulaba kifaananyi kitambula kikozesa nga scarecrow abamanyi scarecrow bwe bunyonyi oba buddole bwe bateeka mu kasoli ba mu muwemba ba mu muceere empo nekafuwako nekenyenye kati ebinyonyi byoza nti waliwo omuntu waliwo ali muceere kumbe tewali kati Museveni bamukozesa nga scarecrow naye ye taliiwo mufu kati yenna yali akozeeko nejjajja ng'oli myaka egyo manya bana abasajja kye bakozesa Museveni kufuna maanyi nakubba byabugagga bya Uganda kuba Museveni yetta taliiwo yayiika Windows mwenna bakozere okujja nga tewakula na jjajja ku myaka egyo 8 bajjajja basinga obungi babayise Windows ye advantage Museveni gyakozesa ye advantage ababbi gye bakozesa ye advantage Muhoozi gyakozesa ye advantage amajege gakozesa ne police okubba buli kimu ono yayiika Windows. To remind you this fenna tuli kuno nga sinagenda wali Yoseeri yagenze mu United Arab Emirates e Dubai n'agamba nti agala bamuwole ssente n'atuula n'ayagajjala ne yeegaziya nga kamugi eri ku malaalo which is okay kubanga tali bulungi bolo yenge n'ebitundu ebisigadde tebiri bulungi alina kutuula ng'ayagajjadde bw'ati kati ekizibu ekiriwo kiri bwe kiti essente zo tagenda zifuna era tewali kye bamusuubiza kye bagenda kukola mu Uganda mbuuza lwaki njagala ombuuleyo projekiti yemu gyewaludde nti gavumenti ya United Arab Emirates obwakabaka bwa United Arab Emirates bwali bukozeko projekiti mu Africa oba mu nsi yonna nga budonatinze ssente oba nga bulina projekiti gye bukoze nga bugenda gifandinga njagala oluddeyo projekiti yemu kwe muli kuno Museveni kwoli njagala obulyo project yonna United Arab Emirates yali efanize mu nsi yonna obanga grantinze grand sente ez'okuwula mu nsi yonna UAE yawoze sentence weziti yagenza nti bano ababbi bavuga Museveni mutwala mu kintu kyatamanyi
That is the dead walking man bano bakozesa United tesobola ku Uganda domuno gwa kasuli in terms of donation, a grant or loan. Obokola project yonna yabalemo kola mu 1987 nga mwakaja mugenda jikola ati 40 nga babateekako sanction muli babbi. And I'm here to remind you all politicians in Uganda, time is over. Why? Ensi gye mugenda mu United Arab Emirates yazimbibwa mu Ngereza, mu America na mu Israel. Bobo ina sanctions okuva mu America, ku Bongereza ne mu Europe. Gorozo genda omulabu ya kuwe sente azifu. He will welcome you nga gwakola kubanga yoli wita president, but nothing he can do with you. Taina kyasobola kola. Delegation yagenze yonna mwabadde mugenze kunaabira mu sitensi ne kwejjako byokola ekitasoboka. Era kimanyi mukwata sele muzinvesting awo tajja bagana kubanga government bwekyuka abeera mane ne ane anmie mie kyekiringa ne Switzerland genda ogulawo Swiss account basente oteekeyo government gyumusi eveeko bakubuuze Mr. Sam Kutesa Mr. Baramba Pamahagare, can you please explain where exactly the source of this money? Baramba tasobola ku explaining that I was a government official. No, sente ziba zigenze ndi wano bagambe gwanga libaita Switzerland. Okukula kutuka weri ya olwaleero 40% sente ziri kulaakulanyiza zivudde mu nsi yonna ewabadde ba dictator ababbi abadde babba mawanga nga bagenda bagula Swiss account. Mukama yebaza ne Uganda no gye bali bateekayo nyingi nnyo ate tasobola zijja ne bwofa bakugamba we are very sorry. Who is the next of kin? Next of kin wamuyita jangu munnange. You are the next of kin. Yes, you are most welcome. Pose gwani ate nze muzukuru wa Museveni. Okay, no problem. Can you explain the source of income of your grandfather who left this man on account? And he was a president of where? Ezo nazo nga zigenda bwebati ensi Switzerland bwete bwefunye sente ku bantu abagwagwa balimo okukula kwenye eggwanga lino okulunya bana Uganda kati ne Museveni bwato waali njagadde bategeze ekifaananyi kya mututte Dubai tasobola kufuna domuno gwa kasooli okuva e Dubai. It is impossible. Wano tukiye ensi gyendi yajja ne project ezizimba engu transport yajja okuzimba transport system ya Uganda ku sente zaayo ngegenda zisoloza nga tejjemu wadde 10. Museveni yabasaba deposit n'abagamba mwe mugende muli yabaga sira ko bantu bagwa nga bantu bali mu Uganda era yanyiga na munyivu nnyo kata togenda osabe makutu omusabe sente mbwagenda kuzimba pipeline akole ne system y'enguudo mu Uganda ne transportation li musimu wayoka kundirya nnyoko oba wayoka kigere kya sengaawo goza kisoboka. Tuli mu politics mbulange emego ya wedde tuli mu politics goza kisoboka omuwalabu akwate senda zikuwe gwe mu myaka anango ofuge gwanga gwazikuwe kati kyekizima n'abasajja kibalina bino byonna ebyokutta n'okuwamba abantu mu Uganda bakikola kubanga pressure ebali mbuli maawa. Pressure ebali mbuli maawa. Gwe buli kyokola kyolowooza nti si kyamaanyi kikankanya Museveni kubanga akimanyi twamugamba nti Museveni muganda wange tugenda kutegeeza nakulagula wano. It was me at the time I told you that you will die slowly in a very painful manner or in the very painful way, and you are observing it right now. China chigamba kubikola bili byokozibana nakuga Museveni ojja kufa mpola mu bulumi nga tali akubye essasi wabula ng'ofa obulumi ng'ofa mpola olw'ebikolobero by'okozibana Uganda bose b'otulugunyiza mu ngeri ogenda kufanga akagere kakuluma akakongovule kakuluma obulimu abukuluma guno omukolo kati wafuuse salibongo otambula oliwo oti ng'oyagala okutegeera nti tokyalina ky'oli.
Boagenze Dubai. Omukulembeze na bwajja. Emmotoka zimuchima direct kurani we wali nyonyi we parking emmotoka zi Mercedes zanne zimutwala. Olya. Era bwobanga ofulumye gye babadde bakuyise emmotoka zikusanga ku mulyango eza VIP ne zikuvuga mpaka ku kisaawa ku State House gy'ogenda. Naye musajja mukulu olwavudde mu kiconference bakutambuzi ba kilometers meka bakutuse mu VIP wing y'ekisaawo. Batulanga bakudimininze. Yeyo VIP gyo badde ofuna luli obadde ng'okyali bantu bakutegeera nti gwe president wa Uganda. Yeyo VIP gyo badde ofuna emmotoka zibadde zikukimanga kuki akurani wa kwennyini ku kisaawe ne zikutwala mu lubiri lwa president oba gy'oli. Era emmotoka zibadde zikukimanga okutwala okuze ku kisaawe. Ne kati twakulabye ozunga ovudde mu kiwolo kiba ne baleka bakutambuza mukungujjo bakuyisa mu VIP n'ogenda n'otambula. Gotokiraba nti bakutegedde ntokyayina mulamwa. They can sit and observe. Yes, ngacho bodo bulanga butudde wali noboka. Bwesi uno ogundi bwona. Nga katudde wali katunulira. Nga ngotudde oti. Abaga. Laba no walozalete mumanyi. Myaka anofuge ensi kati oze tukuwe sente fe. Omuwala bw'amanye ebintu ebi. Oba tobimanyi bujjo kambi kubuulira. Omuwala bwe kyasinga okumanya asinga kuyingiza so si kufulumya. Omuwala bw'asinga kuyingiza so si kufulumya. Kati gwagenda kuyingirizaamu ki era akufulumize ku ki? Nze nfunye information wano obwedda ngifuna. Mwalabyeko nvubuko ba ayina akalevuka mulinga ak'embuzi mbwe mwe abaana abakimi kyagula ku kisaawe mugenda kuleeta esasi manyi biki obuvuyo ku kisasi mwe. Kati kankutegeeze buli olabanga omuntu avudde akola video ku kintu ekyabaddewo ku international airport nga tekimukwatako manya nti wabaddewo effect. Kino njala kibasomesa. Buli owulira omuntu yenna ng'avudde to condemn omuntu there is no law which can block someone to be welcomed in the manner which they welcomed our President Kyagulanyi Ssentamu. There is no law. Teriyo. Omuvuka kumulanga avuga bajja bakwata ba reporting esibe bajja basa wateka galikirya no. Ekintu kye bayita Dubai. Balina ekintu kimba kiyita tourism. Tourism yabagikuziza okuvadde wano mpaka olwaliro. Kati baagala ekintu kye bayita promotion. Ekintu kyonna ekyabadde mu kumanga president kyasparkinze worldwide attention. Who is this? Ani ono? Document ekyatuuse Dubai nga bakibaniza Kyagulanyi. Kiina abantu bekyaleddooga naye kangedeko Dubai. Naye embuzi yazze bagisindise ejjeeyongere kuba tekimanyi. Kati yinza okuva gy'ofuna information. Naye intelligence olwayi Kampala gyeri babuuza. Who is the real president of Uganda? We are confused. There is an old man who was here a few days back. No one will care whether he came here or what. There is a young gentleman who came here yesterday. But everything went wow. People came here very happy. So we were trying to find out who's the real president of Uganda. Previously there was an election in Uganda. This gentleman who came in today is the one who won the election. But the other old man who came here, he used the power of gun to take over the power. But this one is the actual president of Uganda. Kaba wala ogambye eki ndikyekyo ntije. Kati kyembagambye bwe temukimanyi. Mujja kulya voice note nga zitambule. Abalina baganda mu SMI mu iso mu police. Message mwazifunye dda zatambudde dda. Message zatambudde dda. Nti omusajja babuza abawala abo be Dubai ani president wa Uganda omutuufu. Wadde omuzeeyi yabadde wano naye omuzeeyi oyo buli omu yamutunde ekyamulinga essalambwa lyanseeke.
The only difference into the other better double to Matuno Smebo security was money security smell with Tabatasmavici. Nengo no yari feeling around to Bazekura to be. That's the difference between Katimuja Chitegira, Guaina Moganda mo same way mo isomo eso which Muzo Mogambi will be able to get the Kusada be two for Vaneda. Ngatabanabuza President Wayuganda Mutuf. Atokumanya abantu bano wamuwa tutu era bagenze Dubai batu se Dubai banako kolagana embassy temokiriza chagulani bantu kumukunganya ko batyo simaine mpira kugitekeka mujimirize buli kimbuli kimu information tibadire mujiragi lwacho boga anti mutemutya ngani wa ne watali wa mumagala fugira yo checha ade kibayimiriza function za bane bategese bana Uganda kitegeza muri mukutyo kwa amanye nnyo mojja kiwulira ngane nabo gisimu fungi tiyagenda bakutujja banyonyogera kubanyonyogera omanye DJ bwakola ki bwamekisinga simbe bita bajemene ebintu bibiri banyige bino nebikyusa kyusa amaloboozi ebyo biba spinning ebyo tujja ba spinning mpola tujja banyonyogera mpaka omunapuka munakitegeera kati buno obaka information na nyingi naye mujja kitegeera kati njala soka kuyisa obaka buno bugende wa mukulu Felix Kulaije. Felix Kulaije mulinya wa Gos mulinya wa Gonda. Felix Kulaije mulinya wa Gos mulinya wa Gonda. Nakulidde ngoli ku TV oyogera bigambo bingi nnyo. Ngabwe nabagambe ku security alert zinafulumiza nti bagala kufuna banganda ba family ya mugenzi Segirinya baguleke emisango bakwate ba foot soldiers. Ne incident yabadde Masaka yaba foot soldier okulaga solidarity yaletedde Museveni obuzibu. N'abaana abatudde mu videos ezo ne bakola mu amaloboza ganti ba foot soldier bakumye police n'ebintu byayo. Omanyi mwina kye mutamanyi. Mu media, any statement you make, it makes a lot of sense. One, we are dealing with the people with the disabilities in their heads. Bagay njana mutege, we are dealing with the people who have disabilities in their head because they are suffering from cow mentality. It is Banyarwanda. They dress well, they are educated, they have papers, but the common sense in their head is just like this. It's more like this. They don't understand. Baina cow mentality. Any statement jokola ebanyiza. Naye bo, basindika full figure, ne basindika wasajja mevule, ne basindika Calvin Kanja, ne basindika Tambale Bintu, ne basindika ani ne bavuma. So we don't care. Naye bo bagambe kakagambo, ne banga tubavumye, just you change the rhythm of the message. Noji chusamu, noji twisting a word. Kabalumanga amukubye sasikati. Omwana yakoze sound na agamba nti twagala kubaza ba foot soldier abakumye police n'ebintu byayo nga tekoze fujjo mama. Kyalumya abanyampi bawulira bafa. Chocho just a tweet okutwistinga just a message omwana twistinga message bwet nagifuula ekirala kyalumya abasajja nakati bakyakyogerako nti kyabalumya ekyo kyokka omwana yakozesa oba yabadde namunna mawulire bafoot soldier mwe bali kuma poliisi n'ebintu byayo ne batabimula batakola fujjo kyali kino si kyakuseka kana ekiri e Dubai kiruma abantu n'olwakuba tebasobola kibagamba olaba ne musajja wattu Kaperena uno yabalumye golozo bwo kulinya nyonyi nti buli munnyo buli munju mweguli nawe girinnye golozo kulinya nyonyi munnyo nawe girinnye ogende amwe emirambire ngaliwo mu lujja wali kubijja bebagera nga eno gibayita ennyonyi awo bangi bali mu bukadde niyo omuntu bwafuna nga chance ate njala twawule wakati w'ekirooto n'okusaba omuntu baga nti gundi ekirooto kyange bwekiti njagala kituukiriza ne kituukirira teri kirakyo bw'omugamba baafunye kati mmwe bw'obanga n'ennyonyi ya Kaperena uno yabalumye ekigambo nno Kaperena uno erinnya liryeyo Bethlehem eyo bazaala Yesu eyo mu Isirairi ekigambo Kaperena uno lwakuba mumuyita Kapereza mwise Kaperena uno kati ne Kaperena uno ogende Dubai ennaku zaabyo zibalumye kati kiki mwagala ekituufu
mwe musiba kunyonje muzalya busitani bwa mu America Bungereza Canada muzalya busitani wa mu buto tewali alumwa no kubanga tumayi time ya mwegenda kujja nene kapero mtu ale Dubai kyabalumye nnyo no problem ate president alumya aho tugenda kati okumanya ebintu bino byalumya njagala ulye Felix Kulai onanda mulinya wa Gose one mulinya wa Gonda nabi yamulumye one mulinya wa Gonda edda twagamba mulinya twabayitanga mulinya wa Gonda aba pick and play kati mulinya Gonda pick and play gomba temayina mulema ya ulira bino bibwe bwatu yabadde wao omulaba nothing to do I have to go nothing to do I have to go yoyo mulinya Ghost Felix Kulai yoyo olubuto lumulinga entumu yakasasiro lumukulembedde mbona yagamba agenda ku demos kalwane kamukudize muulire enmaye kulika akayimba sagala kutalinya uyo nothing to do I have to go nothing to do I have to go oyo mulinya wa Ghost pick and play yoyo I know olubuto lunene luzibu omulaba kati omwami oyo yagambye bwati ulira yagambye bwati sagala aseka temuseka tuli mu serious issues sagala aseka yagambye bwati obwana bulyeyo kati bulyeyo butolina kyotugamba tetwagala kumanya gemu ekyuse gemu gyalimu bukomansingi gemu yobwana gyoyogerako kapira kikibasamba kesimanyi obwana bulina ro ekitegeeza ki oba waliwo sente oba tewali bobukola ekiri eno ewammwe buli mulimu ziri mmeka facilitation tusayininga buli obwana bujja na mutima kakati mwe muyanga bweyogereko totumanyi va ku muntu eyasula mu mazzi nga talina mpeera nadda munasula mu mugga afiirira ggwanga va ku muntu eyasika maiti eya munni n'agizza emabega n'asonga mbere. Alright, Mr. Felix Kulai, nothing to do, I have to go pick and play. Mwasula mu mazzi mwasula mu mwasikanga mirambo gy'abandi mwasikanga kwaliko gwajjajjawo gwa nnyoko gwani because naleta information wanto ina ancestral route mu Uganda omusajja omuganda yakulonda okujja mu lutalo lwe Rwanda mu ntale zasooka yakuleta mu Uganda mu mine family naga yogera kitawete wamwogera. Second, okote kwaliko mirambo gy'abaganda ekyokubiri nobody sent you in that bush to cause a war. And Sibaganda who were massacred by you and your group. You understand what I say? Please stop intimidating people. When time comes to leave power, you will leave. Ompulira bulungi? Ensije mulimu sije muli bagula na mukimanyi mwajja buzikuwamba, mwajja kuwamba. When times come people to take over their power, please accept. Walwanira wanyoko oba kubafa kuliko kita kuliko nekokoyo bonna bafa bali baganda ate mwalwanira mu Buganda ompulya bulungi nnyo ensi tetandikidde ku muyisule mwagala muzimbira nga muzimbira ku mmwe ekyo kikyamu era kikafuwe mulekera okutiisa abaana eze muntu mujja tuka ekiranga kyasula flood of the sim out of the war kati consultant mukuru Bosmic o timu aze kati mwena muleka video akatambudde ku social media Bosmic otimu ngagamba me I don't want Kyagulanyi to come in northern Uganda because Kyagulanyi he did it so me all right fetubera ne bwino waffe tumanyi bulungi nnyo omukulu wa Bosmic otimu takwatagana alinga mpale za Museveni yeyita muyimbi which is okay kubanga kimukakatako kubeera omuyimbi. But omuntu oba teye trusting yike nyini teye kirizamu kitegeeza nti omuntu oyo mulema. One. Omukulu ono yava mu kala ye ntuufo y'enviiri n'azookya nazifuuka za
obaza kala kisimanyi obaza kala kisimanyi nga muyimbi kati mukusooka babadde wasalimu saliya bawadde sente to cause commotion and chaos before nga sindazanya video yemulaji yekyaki babadde bawadde sente yengo omuntu ajja akole fujja ayogere bigo bingi nnyo by'okutiisatiisa. Mr. Bosmic Otim, let me tell you one thing. Before I play these videos of yours intimidating Bobby Wine and Nope not to come in another part of Uganda, I'm telling you this. We are in the country known as Uganda. We are all Ugandans. We are free to move in each and every part of Uganda freely. First and foremost, you are coming from the other part of the country. Am I right? Yes. The northern part of Uganda is mostly occupied by the northerners who are black in color, which is okay. But you forgot that the man who confusing you is General Salim Saleh Akandana, who is not a Ugandan, he's a Somalian by origin. He came there to overtake each and everything which was meant for you, people from the other part of Uganda. If I may ask, have you ever sat down and asked yourself such question that what happened to the northerners? And who massacred and who killed the people of northern Uganda? And who is exactly Kony? Kony is Museveni. Alsila Kwena is Museveni. You haven't asked yourself such questions. Now you are shouting around, supporting Museveni and Salim Saleh. The mission as to why Salim Saleh is there to take each and everything which belongs to the northerners. Right now, as we speak, the Kalamajong comrades or the people in Kalamajongs, most of them, they have been killed by Museveni and his family. And all their belongings, they have been taken by Museveni's family, including Salim Saleh. Right now, Museveni has his own agents, which are led by Anita Amongi and Mukula. They are the one now occupying the eastern part of the country, taking orders, killing, ordering who's to kidnap or to be killed. Olokechu was killed by Museveni himself. Jacob Oranya was killed by Museveni himself and other comrades. There are some people who have been living in diaspora recently who came to challenge Museveni. But unfortunately, they made a big mistake of meeting Museveni few months back. All died because of due to poison. But you are given money by Salim Saleh to intimidate Bobby and that they shouldn't come in northern part of Uganda. As who? You are just a mere person, just a single person. But first ask yourself, does Salim Saleh belongs to another part of Uganda? Is he among you? You are betraying your fellow northerners because slowly by slowly, now Salim Saleh owns almost 60% of the northern part of Uganda, where you just come out to yap because you are given money. Mr. Bosmic Otim, I'm here to inform you, go slow. There are so many Ugandans who are suffering right now. They are there situated in South Sudan due to the intimidations and the ongoing kidnaps because of Salim Saleh and Museveni and his family. We and in Bugatti are trying to fight against Museveni, but you are full at your age. You fail to understand who is killing Ugandans and who is misleading Ugandans and who is misusing the taxpayers' money. You are just here misleading yourself at your age. Mr. Stop your stupidness of IST order. You can't intimidate Robert Kyagulanyi Ssentamu and you can't stop him from going around the country. You don't have that audacity because you just shout for your family and for yourself. You don't represent the northerners. They are facing a lot of challenges, but you can't even come out to mention or to talk about those challenges. There are ongoing kidnaps, killings, and taking over the properties of the northern, but you even can't come out to mention each and everything, but you are just here shouting. This message goes direct to you. Stop your nonsense. If you were drunkard at the time we recorded these videos, Mr. Style Up. Struggle basiru tukoyo basiru bokutusirwa ya kanzanye mu video muri omusajjo naye bifonga tanavayo kwasama basoso mu lutalo nsimbi ndio kenzanye ka video kano luno lutalo mu lule bulungi nnyo.
Bucha Mando Zamurama. Let's get time to talk. Not now. No, I'm thinking him. I'm also a leader. If it is still so, then I will just do it. If it is still that, they can let them eat. Alright, kavidio sigenda kamalako. Baso kamukana mu nsimbi Salim Salaziri abawadde ne bakayana ne Bucha Mani mulabe n'abayimbi abalala. Kati bamaze omuwa seto mu settling amu sindika alumbe kyagulanya avume. Mr. Bosmic team, eat your money silently and gas silently. Because for us, we are not interested in your nonsense. Bosmic team, eat your money silently and gas silently whenever you are in your house, not in public. I'm repeating this statement. Eat Salim Saleh's money silently and gas silently in your room, alone with your family, not in public. Because people in northern part of the country, they are facing a lot of problems, mainly in Karamoja region and the eastern part of the country, plus Apa. So eat your money silently and gas silently in your room. Stop your nonsense. There is nobody whom you are going to intimidate. Because you are fool. You even change the color of your hair and you think that you understand. Kati bwe malo mugamba ekyo bwe buno obuga byeyogedde nabiyinza obutali malo oludda kikentono yeyogedde bw'ati. We don't want Bobby Wine. We don't want Bobby Wine in a gago. We don't want Bobby Wine in a churi. We don't want Bobby Wine in northern Uganda. We have so many reasons. So many reasons. A lot of reasons. Today I talk with a lot of hunger. Bobby Wine is not welcome in a gago, in a chuli. No. Reason number one. Bobby Wine is only to confuse our people, confusing our youth, misleading our youth, our people. And when you get into problems, you will not see Bobby Wine. You will go alone in police cells. I have evidence. When Bobby Wine still needs you, he is a friend. But once you are in problems, you will not see Bobby Wine. You will not. The best example is here.
you don't see Bobby Wine. But when you are not yet in problem, Bobby Wine is your friend. A boda who supports Bobby Wine, the day you will lose your motorcycle to security, that's the day you will understand that Bobby is wrong. A taxi driver, who supports Bobby Wine, you will not know how bad Bobby Wine is until the day you will lose your vehicle to security. Any Ugandan who supports Bobby Wine now, it is until the day you are seeing yourself being either loved. All right, Mr. Bosmik or Tim, let me reply to you. First and foremost, you were an NRM supporter before you joined People Power. I'm here to inform, to remind the public, you were an NRM supporter. At first, you failed to get what you wanted from NRM. You crossed to People Power. A few months later, again you crossed back to NRM and you met Museveni. Then after, you met Salim Saleh. Isn't so? Yeah. So, can you bring the evidence to the public that you are the one who promoted People Power and Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu in the entire north part of the country? Can you bring the evidence? You don't have the evidence. As you continue lamenting that whoever loses his or her property to the security, that all things are caused by Bobby Wine, you're a fool. Does Bobby Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu owns police? No. Does Robert Kyagulanyi Ssentamu kidnap people in Apa or kills people in Apa? No. It's Museveni's government and his brother Salim Saleh. Let Abiliga, who used to dress like you, where he is right now, he was killed or he was assassinated by Museveni himself and his agents. Was Kyagulanyi responsible for that? Did you come out to condemn the assassination of late the Lion of Mogadishu? Did you? No. Did you come out to condemn the assassination or the way how late Jacob Oulanyah was killed? No. Cecily Ogwal as well. The list keep on going. But right now, you are yapping, talking a lot of nonsense in the public without articulating the issue to the point, because someone will ask you, who is Joseph Kony? You can't answer. Kony is Museveni. Alice Lakwena is Museveni. So we have evidence at each and everything. When you are ready to sell your soul to Museveni, make sure that you are going to be condemned by the public. Because all the atrocities which happened in the northern part of Uganda, no one came out to talk about those issues apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. The person you trusted more to talk about the northern part of the country, about what happened there, it was this gentleman Norbert Mao. Where is Norbert Mao now? It was Museveni. So who is going to come out to condemn all the atrocities which happened in the northern part of? No one. For you right now who's coming out to yap, you are an empty tin which is kicked by the cat right now, rotating around shouting like nothing. Please, if you eat your money silently and gas silently in your house. Don't come out in the public and start gassing around, because you are not interested in your gassing around. After eating Museveni's money, please die silently, keep quiet, because you have a lot of problems. I'm here to inform you that during the campaigns of 2021, the total of almost 3,000 youths, both girls and boys, they were kidnapped by the Museveni's regime
They were taken to unknown destination. Up now, they are nowhere to be seen. You didn't come out to talk about that issue. Mr. Bossing, a team, please stay where you are and stay cool. Money is just a number. There are so many people who are still looking for money. May God bless you and stay blessed. Video njikomezao mukaba bankomera tujja kusinkana ku lunaku lujja kubeera lwa kusatu sawa 2 ebe maliza obintu bibadde mukama bankomera tujja kusinkana njagala tuso obubaka obwo bumutuukeko saagala gavumenti nayogedde mu Luganda njogedde mu Luzungu lwe ninawo lutonotono walutegedde bulungi nnyo nzo Luzungu nalusoma ku Luvundu nasilusomanga ko kulwogera nasoma Luganda so naye mmanyi obubaka bwange bufunye bulungi nnyo era butegedde so mutegedde bulungi ka video akasosi yasooka kufuna nsimbi era ne bazirwaniramu bwe yamaze zifuna ng'ateredde najja ayogere kasasiro bw'ayogedde naye ekirungi nnyo ebubaka bufunye bulungi nnyo era butegedde kale mwenna abaddeko mukama bankumi atakumira mpeera tusinkane ku Rockstar Stars ja kuba 2 mweraba mukama bankumi baagala nnyo